Yes. Katiranga Benda Chakos, this is amazing, my brother. Thank you so much. Thank you so much. This means a lot. So, nawe gambye nti abamawulire bakoze nnyo bawadde ekino olumu babaako naye ate babeerako nnyo era nsonga kitumusaba senga twali twagalana senga tetutuula netunyumyawo owekyekera so nasazeewo bannamawulire naddala aba entertainment okusinga mujje wali tunywemu tulyemu tunyumyemu n'ebyonna bituzeemu nga tusoowagana wano nawali tubimalewo tuga celebrating it's okay tesaitaga mukyenda kwetonda nze nasinda gwenyingidde kuba kino kyetwatuuseeko obanga okyayina akakuko ku mutima nokutiina bonna ne babeera baani ne babeera bakasuku ne basendi bayisa te baagala nnyo mubaleete bajje tunywemu ku lwekyo abayimbi bange nga bwenda bwazze mbadde bwenda ngambye abantu bano nti nategeseeyo kakokutero oba kalikijjulo mwetutuule abayimbi bannamawulire tusanyukire mukama olwa kino kyetutuuseeko kubanga kino si kyange ng'omuntu kubanga bwetunuulira kategore za global basindika ennyimba ng'emitwalo 3 mu nnyimba emitwalo 3 consideration ebeera mu nnyimba okuva ku 3 paka 2 consideration and when you get considered you celebrate. Consideration alone is enough, but guess what? We are in top 5 now. We are actually on the award. And many people who are in the academy, anyone can do it. The moment you are nominated, you can do it. So we really need to celebrate this today. Government tembanga kwa kusente na waberanga waliyo mukuyamba sente nga jali alitoka msafu na kwa dechukuru. Okay. Sifu nangako neyi yafuna sente. Okisekera bamukompaseti. Ate bamukompaseti nali musuubira okunsasula kuba namukubira nako nakuga muganda wange bakubadde sente nandipa balansi wange naŋŋamba todanga muba okunkubira ng'ayagala kugula show njogera kulinya nze wange nyinayo kamera etinatolikimbana ye soogera byansimatto okitegera nemugamba nze njagala kukola festival okitegera abagala kitegere nekimunyola n'akibaayo osegera entukitambika twakola agreement nze yaŋŋamba nti ekintu ekyo kino ekintu kyetugenda okukola kinene lwaki tondise tukikola bukozi ndanga kutandika nemugamba ojja kuddayo kusente osobole okubangazizamu banansa nasoeki ntuteesa emirimu 100 nampaka emiliyoni 4 empaka emiliyoni 4 iyo sho wakisazaamu geyoyo wii yozana kukoma akasente nakazanamu dda 7 days nazizaamu na double nationality nze okoye onoonyeza emirimu giganye emirimu gikubuze yes njagala okujjukiza oba barista coffee school and cafe yes bayigiriza n'okusomesa okukola ebika bya kawa ebyenjawulo omuli cappuccino mocha ice coffee smoothies milkshakes cocktail n'ebika ebirala bingi bagaba certificate n'okufunira emirimu wabweru w'eggwanga mu nsi ez'enjawulo omuli Qatar, Dubai, Abu Dhabi n'ensi ez'etoolodde Europe endala so basange e Nalukolongo opposite ne Hash Petrol station oba obakubiri ku namba z'essimu 07 5 oba ku WhatsApp 07 ye namba ya WhatsApp okumanya ebisinga. Abakisoboka Furniture Center beba kabaka mu kutunda n'okukola sofa sets ez'enjawulo omuli ebikanga German beds, tiles, bakola wardrobes, sideboards, office ne school decors kosa dining tables. Gwali okumpi newala tukola deliveries n'ogaba discounts ku buli kyogula kosa n'okusomesa abayizi tusange ku Entebbe Road ezana mu kiko oba tukubireko ku 07 3 07 oba ku WhatsApp yaffe 0782 3 kisoboka Furniture Center kyokuddamu nkyo eri furniture. Honestly, ebyaluba nange mbadde biwulira mulizi bansindikira ebbaluwa gye nalabanga egamba kuva ku WhatsApp kali ku WhatsApp nga kagamba mbu ekintu kyo bakistoping I received from someone. Yeah? Kati I take that as a lugambo because it didn't come from a lawyer. Tikana akapapula. We are not served. So katosobola kuddawo n'ogamba omuntu kino wakiri because I'm not served before until they serve us. Baana batusavinze
then baloya bajja taking over, but for now tukunamusabingibwa, so we don't know. Nange biraba amawulire nga bwabyogera, but sinaba kuweebwa bbaluwa econfirm esaving, so I don't know how true is that. Naye nange namulabye mumawulire, but obutongole tebunamusabingibwa. Okay. Tugende wala Kuki yasoose tudde wa Rupi. Kuki buuza ekibuuzo ekikuli ku mutima kali tuli mu Grammy. Kenzo congratulations. Naye ogireeta ekyambe bukyabye eri abasukulu banaagirabangako. Yeah, me, I need to receive any money from tourism or whatever for that, but I'm grateful that our kids and our people, whenever they go to the museum, they take pictures and they get inspired. Yeah, so if we win the Grammy, we'll start from there, but for now, let's pray. Yeah, then we just need to pray. Yeah. Because of that, you can get Kenzo by Uganda. We will ambassador Tasasura. Tunakuwadde ekikulu. Gavumenti tepangako ku ssente era wabeera nga waliyo omuntu eyampa ssente nga gyali aleetoka musaafu nakuwadde ekikulu. Sifunangako naye yafuna ssente ekiseera bamukopa ssente ate bwe bamukopa ssente nali musuubira okunsasula kuba namukubira nako nakuga muganda wange bakuwadde ssente nange pa balansi wange naŋŋamba toddangamu n'okunkubira. Okay. Bannayuganda balina kumusabira busabizi na kwebaza Grammy mugende social media but fe abantu tetulina maanyi galonda. Zino awadi zirondebwa bannamawulire, ba media, zirondebwa bayimbi, zirondebwa ba producer academy. Okibanyonnyolamu nti wabawo komiti y'abantu ti eriko ekyo esensula okusensula ne bagenda ne balondalondawo ekyo kiyise siza papa tugendewo omukubu ono asobole obuuza ekibuuzo kinentokola mukanda wange otusiige. Okay, abandi tumusoga Matt B, you so welcome in Uganda. I wish you go and visit Usoga. Do you know the source of the River Nile? Yeah, but you need to go, before you go back to America, you need to go and check out the source of the River Nile. Ebikonde, waleta BET Award, abayimbi, legendary artists abamu bavaayo, ne babako bye baayogera nga bagezaako okulaga nti nedda. Saawa zino twalabye nti abayimbi bonna together bavuddeyo ne balaga one love. Bayisaawa 3 buli muyimbi yabadde amaze okupositika. Kino kitegeeza ki eri gwe ne music industry atikali? Just nsaba okutwala akakisa kano okubeebaza. I thank all the Ugandan musicians, all the East African musicians, all the African musicians, all the world artists, musicians. I appreciate you. Okusigira ddala abeeka beebaza okuba nti mwavuddeyo ne mulaga obulamu. Awadi eno si yange bwongo, ya buli muntu yenna amanyi ekitegeeza okuba nga tubeera ne fulaga yaffe okubeera ku representing colors. Olwaleero Uganda eri nominated for Grammy. I think it is the first of its kind in the Central and East Africa. Bakuba bingi ebyogerwa nabiri ne go to the real facts. Central and East Africa is the first of its kind. Thank you so much. Uganda, thank you for your artists. Leero olwaleero bannamawulire n'abayimbi ne bamaneja baabwe bategekedde ekijjulo oba evening ak'okunywamu ekyo bakiyita mashega kiri buyala nga wakavayo bulenga bategekedde ak'okunywa ak'okulya tunyumyemu twebaze mukama olwokubanga industry yafuano wetuuse kubanga kino kigenda kubeera mu lugondi mpaka nti abaana balina kuliaisiwere emiyisa kubanga kisobose. So there is no way we can celebrate. Bannamawulire balwanye olutalo lunene okulaba nga batuusa music industry wetuuse abo naddala ba entertainment wadde nga tufunamu obuzibu nabo naye abali awamu bayomba. Olaba oyamba okwana ozalakanako katono ngayisaamu oluyimba kitegeeza tetuyinza butafunamu butategeeragana lwansonga benda bandi mumperedde akatebe wange tukwaniriza akabusi
kati lwanga benda kyakoze. This is amazing my brother, thank you so much, this